Secondary bullying yalimuko. Like nga chiche basingo kubulinga munga nayo chikwashe nako. It was not verbal. It was just actions. Someone actually she was that one girl. Ngaye buli wantu kako buli wanda bako ne manazewa na she could laugh at me. I'm like, why she always laughing? Ngaye aseka. Nga just chinyezo okubeera ngonsekera. Checho I think chenafuna, but I was really pampered. Coupling. Of course, techibulamu ekyo. Naye wakapolinga ko. Why not? Tumutumireko yasoka. Tumideko? Bamuyita. Ndeka kati waba ne mukyala we South. Ati byagwa bisituite. People revenge. Wakapolinga musomo. Of course. Ne kiboko za coupling naziwonanga. Bagenda ngokola parade ya coupling nga nze siri wow. Ndi waka bankuya kubizisimu Vanessa, you survived. Vanessa. Ono yagwe oba kati jukira akato kwenda kakolera nga ndi flesh nakava musomero. Kati nze nga sibirike ebyo. Maze okusomera wandagire maze buli kimu. Ngendo labanga buli woyita Vanessa banange. Teacher aliwa. I was like, hey, this nebintu byaddala. Awo natandikira. Nenzenga. TikTok tiyali nnyo y'amaanyi. Kati ngate tukikubira ku Facebook. Iyo nga tukikubira. TikTok actually nakajijoininga 2020. After COVID. 2022. Abantu batera okufunamu obwebindu obumanyi. Amalala. Amalala. Nga bwoyita olaba bakuyita. Tewamiramu ku malala obudde obwo nga. Till now. Ogayina. Sigafunanko. Era si dreaming angako gafuna. Sili chikole chucho. Wonamanya nti kibawe kiti. My sister, my elder sister. Ye yali yafuna baby. So yantuuza wansi n'ambuulirira. Nangamba eno industry joyingidde ebikono bingi ebintu bingi byogenda okufacinga, but just be down to earth. Be you, be the you. Beera gwe tokyuka. Bangamba ababeera mu industry bategeera ebibatu. Naye mukama nze saganya okuwayiriza ne mama wange bakutegawo ku kibatu. Wani Vanessa yogera amazima. I swear to my father's grace. Kuba abaana abasinga abayimbi naddala abawala basanga challenge. Yes, babikola kuba waliwo n'abantu zaako nga abawala bana nga waliwo director omu nga yakikola. Omwami ali ata? Mwami? Mwami ki? Mutoolo. Oli mulavu Vanessa. Kati njogere kimulungi. No. Kale kitujje mu mutwe bwe kibanga kifu. Is there anything connecting? Connecting what? This size matters. Size. So sigadde byebyo. So goli contented. I am. Ate bwenali mu nursery wendi. Bwenali mu nursery wendi. Era olugoye lwe nayambala mu kinyawo ne sikyasobola lwambala. Weeyongerako? Ngejjamu. Vanessa. Mu primary waliwo kanoti. Nali mutini nnyo nnyo okusinga wano. Like kilos nga mmeka? Sima like 15, 13 now. Kati weeyongerako? Ni mu 20. Lwako mundaba bulabi. Ne bondaba like kati gondaba physical ne. Bataba ne banya Vanessa munene. Era tosobola musitula kumujja ku. Anze sikiriza kunsitula. No, just ngoli asaze okwepanka maanyi. Tosobola musitula lugendo lwa mailo 2 obuzito bwaliko. Ne mutewera. xpotv to the world.